Oyo mukwano okyali ku Bukedde TV1 program Omuntu W'Abantu gye tutambula nayo era ng'olunaku olwaleero tulina omukyala Katureje. Manya amanya ago gansumbuwa nagenda ne mmanyiira gano agafa agannannanna. Mbadde wetwawumuliddemu nga tuli mu kutunuulira obulamu bw'abaana. However, oinako ewangambidde mu katundu kali akawedde nti nga tonatandika byakulabirira abaana gw'omu ku baali babuulirira abantu okubeera n'akawuka ne babeerawo nga balamu mu ssanyu. Ennaku zino abantu bakyatya bakyekweka abalala bakyatya n'okukkiriza nga agenda n'agamba oba ne bamugamba okalina n'agaana okukkiriza. Mu kukkiriza ogenda okuddamu musinkano olusinga yenna aweddewo. Abantu abo oyinza babuulirira otya oba kiki oyinza okubuulira abantu kawuka ka mukenenya? Akawuka ka mukenenya si bulwadde nti butta. Ekisinga okutta obutamanya. Kawuka tekatta. Obutamanya ate ne stigma. Kutoyagala muntu akwogerako bye boogerako bikunyiiza. Ate n'obutakwata amateeka g'abasawo. Bw'oba eddagala lye bakuwadde nga tolimira bulungi kuba gwakuba nti ndi naawe ngenda kwekweka tinaawe ngenda okwekweka kumira eddagala lyange nempisawo essaawa ze supposed kulimirirako kye tuyita self stigma. Ebyo bitta kuba eddagala bw'oba tolimize bulungi era otandika kulwala era nkomerero yabyo ng'okoze ki ng'ofudde. Ekyokubiri kirungi omuntu opening up. It's like you are offloading. Wetukula omugugu. Obere free. Like me, I'm a free woman. Yes. Wetukula ogwo omugugu obere free. Ugamba abantu nze nina akawuka naye nze sirwalangako ndi kuddagala mira ddagala ndi client wa Joint Clinical Research Center okuva 12. Leero guzini myaka mmeka ebyo? Tuli mu 2018. Ekyo si myaka 19. Sibeerangako ku kitanda nti ndi mulwadde. Kati amaanyi gwe nagafuna kwe kugamba nti ndina okusasula Katonda. Waliwo nonne abavubuka ababisaagiramu abagamba nti akawuka ka mukenenya musujja. Oba obawulireeyo aboyinza bagamba ki? Naye nga bakasaagiramu naye nga katta kubanga tolowooza nti olwokuba nti nze wendi tekanzi sinaba kufa ogenda ogambe nti kangende kafune bwe nakafuna nange sijja kufa. No, olina okwekuuma olema okukafuna. Wekuume kuba si byangu. Nga tuzeeyo ku baana ebbanga lyobadde nabo kusoomozebwa ki kw'osinza okusiŋŋaana? Kusoomozebwa of course tetulina ssente zimala okulabirira abaana bano. Tetulina na ambulance etwala abalwadde mu ddwaliro. Amadwaliro geetaaga ssente, eddagala, okulya. Then twaniyagadde naffe tufune awantu awaffe tusobole okuzimbawo tusobole okukwata ku baana abangi abasingako ku bano be tulina. Wakati wano tusobola kubeezawo abaana 3 naye twanisobodde okukwata abaana nga 2 singa tubadde tulina awantu awanene nga tuzimbyewo nga waffe. Ate of course ne rent nayo is another challenge. Ate tolina development gy'osobola okukola awantu w'obeera nti okolewo development olw'okuba nti okola kipangisawo. Twanabadde tuteekako kati nga bwe tulina abaana abo ne tuteekako ebintu ebyetusobola okutubeezawo ne tulundirawo ng'embizi naye kale embizi zo lwakuba nti oluusi tubeera n'abasiraamu ekyo naye nga twanabadde tuteekako ng'enkoko ne tufuna essente zisobola okutubeezaawo naye tosobola gaziwa ng'oli wantu wopangisa. Tetulinawo activities zonna. Ate n'abaana nabo twanyagadde tubawe skills. Abaana nnyo betumaze okulongoosa bamaze okulongoosebwa ne bawona banufunyemu skills. Naye tetulinawo awantu awagazi kutusobola kuteeka ebintu ebyo ebisobola kubawa skills. Era njagala kubuuza kati abaana bano gw'ojjanjabye naawona osigala obeera naye oba omuzaayo ewaabwe n'adda ku kyalo n'atandika obulamu? Abamu tubatwala mu masomero basoma era nga mu ababaweerera tulina kubanoonyeza aba sponsors
tulina okulaba nti buli mwana ayise mu ngalo zaffe tetukomye kumujanjaba twagala afune either bw'aba mukulu afune skills abeko kyeyetandikirako oba addeyo asome kati nga bwe ngambye esiza gwe twatandika naye kati ali musomero asoma tulinamu abaana nga 6 kati abasoma betujanjabye ne bawona ne baddeyo okusoma. Abantu abakulaba ku Bukedde TV naddala abo b'osaba obuyambi ku streets mu church biki oyinza bagamba ki? Njagala kwebaza abantu b'oku streets mwebale nnyo okutukwatirako ku baana abo basinga bwe tubajanjaba ne bawona tubakomye ku streets ne tubabalaga tubanange mwebale kutuwa obuyambi omwana gwe twaleeta ku street ng'ali mu mbeera bweti katuuno wano n'olwekyo njagala kwebaza nnyo nese kwebaza mwena abo ku streets abatulaba Kira Road, Jinja Road, Sapolo Kagwa, Wandegeya n'ebitundu ebirala bingi nnyo bannange ndi mwewombeefu okubeebaza mwebale nnyo okutukwatirako ate ne mutatukoowa kuba ebiseera tubeerawo almost every day. Abantu osobola basaba obuyambi bayongera bayamba bagambe yebigambo mutuwe obuyambi tuwone nga nganze we naona n'abalala we baba wabona. He has done to me very many things in my life. One, to help me for the surgery. Two, he took me back to school. Now I'm with her. Now he takes me as a real child, most of us who are here. Mwebale nnyo ate njagala kwebaza ne Rotary Clubs ezitukwatiddeko. Njagala kusinga kwebaza Lions Club twalina wano omwana ng'ali mu mbeera mbi nga twetaaga ssente ziwera miliyoni 9. Lions Club nimutuweereza bambi mwebale nnyo ate temutukoowa njagala tukolaganire wamu abaana gye bali mu bitundu nnyo mu bitundu bye East Busoga simanyi lwaki Busoga musonyi okwogera ekyo Busoga Palisa abaana bangi nnyo balwadde balina ebirwadde ate nga biwona naye wakwanta abazadde tebalina busobozi olwekyo temutukoowa mutuyambe tutaasa abaana bano. Pozi kati bwofuniramuwa nze ekikulu kasita Katonda. This is between me and God. God is going to reward me. Kati nfuniramuwa Katonda ampadde obulamu kati teri kisinga obulamu bwampadde n'ebirala ajja kubimpa naye ekikulu ampadde obulamu. Weerabawa mu maaso n'abaana bano ne foundation yo myaka ng'etaano mu maaso mukama abinamu engalo ndaba nga kakati nali sirina kirooto nti Bukedde erimanya nti wendi ejje wano endabi kakati muntadde ku Bukedde abantu bangi bagenda kundaba kyemanyi ne government egenda kundaba eveeyo ejjempa obuyambi tuyamba abaana bano kyetusinga okwetaaga twetaaga ambulance etwala abaana twetaaga tetulina ddagala abaana bwe bagenda okubalongoosa tubonaabona n'okunoonya eddagala twetaaga a big home. We need a home. Tujayo abaana bonna betulekayo mu byalo nga bakaaba bwe tugenda ku mobilizing mu byalo tulekayo abaana nga bakaaba olwokuba tetulina enough facility wetusobola okubateeka. So nsaba government naye eveeyo etukwatireko ejyeraba omulimu gwaffe balaba omulimu gwaffe batukwatireko batuwe wetusobola okubeeza abaana bano tujayo abaana bangi tubalabirire tutaase eggwanga. Omuntu atambula mu paaka akola atya? Akuwe kyalina ateke ku account ateke ku simu yo. Wow, we have an account in Centenary Bank. Maybe mobile money gwe kiba kikwangwira enamba yange eri 0781289037 Katureje Ann 0781289037 ate abaani yagadde okujja okutukyalirako tuliye ne Magere wa Bob Wine oluguudo lwegayaza tweyanziza naye temuula nti Bob Wine ate ne muti okujja tiyagas nedda tuli mu mirembe mujje mutulabeko tweyanziza nnyo tweyanzege akadde kootuwadde omulabi wange saagala kudda mu luyimba
naye Bayibuli egamba nti bulijjo emmeme egabagaba oba etonatona egejja. Era nange nkakasa nti nkirabyeko buli lwowaayo eri oyo atalina Mukama atakukolera ekyo ky'obadde tolootanga nako. N'olwekyo mu ngeri y'okuyamba n'okulakulanya eggwanga lyaffe tuweeyo naddala eri abaana bano abeetaaga obuyambi eri abakadde, kubanga leero oyinza okulaba nga ewo tekiriiyo ba mu famire yo naye ate enkya tomanya, kubanga ffenna tutambulira mu nsi erimu okusoomoozebwa. N'olwekyo bw'oba obadde olaba puroguramu eno omuntu w'abantu waayo, yongera okuwaayo ate yongera okuyamba, ate buli lwolabanga munno ng'alina ekizibu ekyefaananyirizaako bwe kiti nga kye tulabe mu puroguramu eno toliyita ddogo, era toyongera mutulugunya ng'omugamba ebigambo ate ggwe kirabe ekizimba bw'oyogera ebigambo ebitakwatagana, kubanga naawe tomanya kijjawuwo nkya. Nze Sanyu Robina Mweruka, tunaddamu Sande ejja. Mukama Katonda akunkumire.